so long extra mitwalo 2 mitwalo 3 okola zonna style zagambye okukola n'oba tozaagala nebyo tozaagala olina zotayagala iye kawe osobola olioza otayagala kati kiki otakyagala akati ng'ebyasobola kugamba kyagala onoona aba asobola kugamba kyuka omukole bwoti omugongo oba ebyo okyuka otya okyuka kulabe gano abavivi omulala akuyingira eno mabega omulala ayagala kuyingira naye no mabega gyo abo nabo gye bali iye oliyo ng'agamba ye kati ng'ebyo sokoleki kigamba abasajja abo avaayo eno nayagala okuyingira ate mabega ng'akugamba anze siagala mu mubiri gwo nkwagala wano si kusiyaga okwo anti bibeerawo ebityo nga kati wakuba emitwalo gye ebiri wali agamba njagala kati olaba nga tosobola ebyo ng'omugamba kwegyo emitwalo ebiri gy'obadde ogenda kumpa mpaayo naye kyemanyi wali omufunyeko nagamba nali mbafunyeko nejuzi nafunyeko naye neŋŋamba asisobola abasajja bajja bajja naye akugamba kyenjagala kunoona oba mwe nakugamba kyenjagala nze just ngenda kuli eno saidi z'emanju we listen but we don't judge kwaniza ku talk with SES Media Uganda olunaku olwaleero ndino mwana muwala ani Jackie badde ndikwewanika mmoca nga omanyi nti tuleeta ebintu ebigattako ku society n'okuweereza abantu so ndino omwana neeko still si bwe kiri akola omulimu ogwo bayita bintu bingi oba oli awo hawaii Jackie oli otya Jackie ongambye ebyokusoma tobitegeera obula mugamba ki mugamu wendi era kene mukadde wange gwembeera naye gwendabeerera gwolabirira obeera eno olera kamooca mbeera eno kamooca omaze mbanga ki kamooca kyakengenda kuwera emyaka 3 nokuno obutoka naye gyawera tunula eno tetwaga kamera eyo tunula eno ogambye obeera ene mbaze mbanga ki eno mazeewo emyaka 3 gunatuuka January mbeera maze 3 maze 3 okujja eno wali okola mulimu gweko oba eno wajjayo okola birala kujja eno nali mbeera Kenya kale najja eno okulaba sister mama wange kwembeera naye eri Kenya navaayo nga dadi wange ali eyo okujja eno najjanga kulaba family yange kubatambulirako kakati natuuka eno sibanyi oba nanyumirwa okunywa okubeerako mbeera zeeno wanyumirwa kamooca nanyumirwa kamooca kati byakuddayo nebigaana ta ne bansibako ID yange esigalira mawanga sirina ojja otya okutandika guno omulimu gw'okola ogwa neeko ogukoledde ebbanga ki guno omulimu gwa neeko natuuka eno nga wamanyi emikwano ntambula n'emikwano naliko n'omukwano gwange omu naye essaawa zino taliiwo twatambulanga naye yabinjigiriza yabikuyigiriza nagamba ati nti bikola era yangamba bikola nantwalanga mu bibaala era nange natuukayo ekituufu natandika okunyumirwa era naye weyagenda weyanyumirwa otya ng'ofuna ssente afuna ssente naye ndaba ssente za mangu nendema okukola ki kweyongerayo okukola mirimu ugakolanga akasente basonjola akamba nkekati bali bakuwaye nga bakwokyayo nga mmikuuli biseera kati ebiseera osobola kufuna omuntu nga mulungi nakubisaamu nakugula ebyokunywa aba ne mubeera naye nakwaye nga emitwalo 2 emitwalo 3 awo nendaba nga binkolera nemutambuza obulamu tutambuza obulamu kati otandikira wa mabbaala nze byange natandikira mu mabbaala ntambudde amabbaala gentambuliramu ne kati era oli mu mabbaala ne kati ndi mu mabbaala naye lwakuba ndi mulwaddemu ndinenda kunga 2 nga sirinyayo
neze ntambulira mu mabaala. Olutuuka nga basaba ssente. Olutuuka osobola kubeera awo ng'omukazi ne weekulira ekyokunywa ne weetega. Akusimba okunywa nga kameka. Osobola agendayo saa zino lwakuba byokunywa byalinya akabiyoolo. Ogenda mu bbaala 15,000 kakati otambula naawe okakasa ku ssente ezo tolyanywa n'ozimalira bweru. Osigazayo zinaakutambuza kuba tuba ntambulako. Kale otuukayo nga weetega ofunayo kibbiya awo otuula. Awo basangira awo njagadde asangira awo. Oba oli awo ng'ajja. Oli awo ng'ajja. Ngagamba tugende. Era bangi mbadde sifulumanga bweru naye kakati natandisa okufunamu ebizibu abaafulumya atuuka eri n'akukozesa tanaamala n'akukuba. Nze nafunako gaayo omuyanzija ku bbaala n'afulumya bulungi. N'angamba tetutuuka wala. N'angamba loogiza wano ozimanyi ne mugamba ye. N'angamba kale tufulume. Twatuula yatuula ku piki era yanvugirawo speed. Tutuuka paka eri nga ku masannyalaze eri wa ey'omulago. N'anzija ku booda n'angamba osobola kufunayo ekyokunywa n'endowooza muntu mulungi. N'angamba nemugamba ye twayingira mu bbaala era n'agula byokunywa ne tukunywa ffenna. Ne twamala okunywa n'anyingiza era ku booda. Ne mubuuza nga tugenda n'angamba nedda nze buloogizi bwa wano sibugenda mubeeramu ebiku kutwala wa mukwano gwange. Yavugirawo piki speed n'atwala kabwayise eri Kawembe. Bwe yatwatuukayo n'antwala mu bitooke. N'ankwatira akambe. Yakutaka bbiibi. Keekaakano ke yansala wano yantwala mu bitooke n'angamba olina kondomu ne ngamba sirina. Sokoleke akutwala mu bitooke ajjayo akaso. Ajjayo akaso. Ate twatambula nga mbuuza olina esimu. Era ekituufu ebyo ebiseera era ennaku zoyesa ekisimu kiro sitambula nayo. Nkoma misana. Naye ekiro bwe mbeera ngenda byange sitambula n'essimu. Twatuukayo nalina essimu eyange naliko ne boyfriend n'essimu ya boyfriend wange. Bwe twatuuka eyo n'angamba bwe yantuuka twatuuka zaali ssaawa nga 7 z'ekiro. N'angamba ssaawa 7 z'ekiro n'antwala mu bitooke n'ankwatira akambe. Mu bitooke? Iye. Sokoleke mu bitooke muyingira mu bitooke? Twayingira nga waliyo emizigo naye nga waliyo ng'akalimiro. N'ajjayo akaso. N'ajjayo akaso n'agamba olina kondomu ne mugamba sirina. N'agamba weeyambule n'anyonya akaveera wali akaveera oba obuveera buno ke yayambala. Bwe yamala okwambala n'agamba kwata ku kitooke n'amala n'ankussa naye n'ankuba n'anzijjako simu nalifunyeko. Kati sokoleke tugende mpola basobole obitegeera ebintu bino. Kati yagamba oyagala olina kondomu nomugamba tolina kondomu. N'afuna akaveera. Yakajjawo. Yalonda awo. Akaveera ke yayambala. Bwe yayambala n'ankuba. N'angamba kunama. N'angamba obadde otambula olina simu kyokka nkubuuza oyo ngamba tolina simu. Oyamala okunkosa n'ajjamu akaveera ke n'akasuula wali. Ne tutandika okulwanira awo nga nkuddira akaso era akaso ne kansala no ku mugongo wane. Nga nange ndi mu kwetaasa. Naye nga amaze okukozesa? Amaze okunkozesa era nanziba. Nali olunaku nali mbuddewo nkozeeko emitwalo gyange 2. Yatwala amasimu 2 n'emitwalo egyo 2 yanzija mu mabeere. N'andeka awo. Kati engeri gye nakuba enduulu abantu okujja okuntaasa basanga ndi bwereere yalinnyirawo piki ye n'andeka awo. Bali be banyamba okukomawo eno. N'akusala? Yandeka ng'asaze tolaba eno damage nene eri ku mugongo. Yandeka ng'asaze. N'agenda. Tegeeza abasajja bano bajja kubabba ate? Omukisa gwe okufuna nga anaakutwala obulungi. Naye omukisa bwe baguze bubi akukuba n'ezookoze n'azikugyako. N'akubba wano ntambula n'agenda n'akuleka. Jasi bibeeramu bya mukisa naye simbulo birungi. Kati mutandikira ku ssente mmeka? Awo otandikira mulala asobola okugamba nze omutwalo n'olaba olina ekizibu n'okikola. Omulala asobola okugamba ndimu mu ngeri gy'omuteeseza naye akuwaayo 2. Omulala ku mu kitundu w'ebityo. Baboda basinga bagula
ba boda abo n'abantu mutasa bayo si ba boda boka bantu bangi kati nga ogambye okubeera nga mikwano gyo mirimu ki gy'osobola okukola emirimu gye nali nsobola okukola najanga nsobola nali nkolako mu ngoye okutunda ngoye ekitegeeza ebimu ku mukwano gwo wewava eri gye wava Kenya oli obeera Kenya nojja wano mukwano gwo wasobola okufuna yakuyinza mu guno omulimu tewali mulala gwe wasooka kukolako oba najanga nkola byange ka bizinesi ka ngoye nasooka era yeyantwala nafunako omulimu gwa mubaala gwa mulimu nembeeramu nga tebasasula awo nangamba kakati kyokola kyamangu tukole bwa meeko tulegwa neeko kati toyina kati mu mbeera eno nga olaba obayisa mwali mufiiriddwako mikwano gyammwe mugira nti gyafudde iye hafidde wangi waliyo nga twakaziika juusi yabadde atya kyekyabadde omusajja yamukuba yamulinnyalinnya nga woolabye oli sisita wange yamukuba namuleka ali mu mbeera mbi ye n'adduka naye kyamukisa mulungi abantu bamulaba ne bagenda ne bakwata oyo naye omuwala we bamutuusa mu ddwaliro teyawona naye bamutwala we batyo yamusanga mukubo wali eri n'amukuba yamukubira mukubo kati yagenda omutaasa yalaba oli nga adduka naye kyamukisa mulungi naye n'ayita abantu ne baddukirira oli ne bamukwata omuwala we bamutuuza mu ddwaliro yasulayo lunaku lumu n'afa oli mwamukwata oli twamukwata aliwa ali poliisi saazi nali buzira bakuba omuwala twamusize lukusandi nga kibi so kati ate ebintu bino ebyobulwadde mubikola mutya ebintu bya bulwadde tofulangayo kasitoma nagamba nze sagala kwambala era efuna naye waliyo nze wali abasawo bajjako awo ne batuwa bupiro bibwakumira nze bwesinga okozesa ne bagamba nze nga baadwesi bagamba naye nze buli oyitawo emyezi 3 mbeera ngenda kwekebeza so kamira kitegeeza aliwo bewaka nabo nga tebambadde bajja nga tebagala kwambala omuntu asobola kujja nakugamba emitwalo gyange 2 saagala kukola ki saagala kwambala naye ekyenkosa wali obudagala bwe bampa bwenkosa neemira budagala obupilzi buyambako obutafuna kalwadde naye kintu kyosobola kufuna osaavaamu n'ebirwadde nga birala kati olunaku olutambula obulungi oyinza kufuna bakasitoma bameka kazi olunaku olutambula bulungi kasitoma afunayo nga 3 nga olutambudde bulungi nga bakwaddeyo 2 mutwalo ebityo sente nga mmeka osabaayo nga olunaku lugenze bulungi oba 5 gyo oba 6 oba ogiina ate olutambula obubi otambula obubi osabaayo nebeera 2 kyokka nebeera mutwalo kati aba tutunuulira obulwadde bumu bwokka bwa HIV kati tutunuulira obulwadde ate buno ng'obwenziku ate bwomukola mutya muli bupilzi buyambako buyambi butafuna HIV naye nga bawa ebirwadde ebirala oga nti mulimu enziku mulimu ebirwadde ebingi byomu wali obifunyeeko ebirwadde ebyo oba wali ofunyeeko ganze enziku nagifunako eddako negenda eri mu ddwaliro Uganda Cares ne bambuulira ne bansijanjaba kyobola wempisa emyezi 3 nina okugenda ne bankebera kansa w'abaana biki ebyo ngendayo mu ddwaliro ne bankebera kuba nensija n'ebyo ne bagamba toyesiga buli omu kugendako life kati senga omuntu aba ayagadde ove mu mulimu guno mirimu ki gy'osobola okukola yo osobola okuvaamu iye wefuna kapito y'omulimu gwe nange esobola kwetandikira omulimu gwange n'obivaamu nembivaamu nobiviiramu ddala nkola era mwaye kati nabyo yayo bizinesi yagwa mufunamu mutwalo kati abantu kikuyisa kitya abantu wotambula bagana nti neeko era batuvumanga nabanvuma naye nakati otuuka awantu n'okola ki n'okimanyirira naye bakuvuma era wotambula bakuvuma
olaba omuntu akuyita gwe malaya jangu malaya jangu wanene wakati onyiika n'otuuka awantu n'ogamba kasita bategeera kyendi kakigumire naye nga baba batuvuma family ye manji ndio mama gwembeera naye tamanyi naye nga muzadde wange wankubira simu tamanyi kale tamanyi binkola singa ategeera binakolo namuddawa tugiyeyo kale osobola kuddayo enkovu naye ko abaaki enkovu zekalekwanga newunya waba tamanyi byokola ate ngaobeera naye ate ngaokola kiro yebuza ovaawo akola ono gwembeera naye jjukira kakati si muzadde wange waddala alinga mukwano tuambesaawo tasobola kuŋŋaana ng'omuntu lwamanyi asobola kitegeera ati balowooza nti abantu bebabeera mbwamalaya kweyagalira wamma kituufu tosobola kukola nga oweeyagalira bizibu ki wali ofunyeko ku mbeera kale ng'ogyeko yeyakusema ani wali ofunyeyo ku muntu omulala eyakuyisa obubi munda eyo ng'ogenza okwebaka naye nga ngenze kwebaka naye osobola okusanga omuntu ng'ogambye nti kati waliwo gwe mbadde njoga nga nagamba nti waliyo ne sente azibaddiza waliyo omuntu gosanga nga yakwadde sente ze naye n'ogira ozimuddiza ayagala styles zotasobola waliyo osobola kufuna nakugamba styles nakwongera sente nogamba zezompadde basiba kuwagala bintu ki styles ate ayagala akukyuse oba akugambe webage omugongo okuteeka ewaliyo ayagala kabira koka katunule waggulu ayagala omulala ayagala omunuuna kasolo ebityo aba ayagala mukola ki omunuuna akasolo mwe mubikola oba olina ekizibu okikola naye nga kakati oba oli wenyinyazi ogamba sisobola nga aliko aba ayambadde oba kola anti kakati oyo akugamba bwetyo abeera tayambadde abeera ali live nagamba njagala kino nakugamba nze sobafuna omulala nakugamba ye nga byakukosa tabyagala yayagala omunuuna just akasolo nga tasobola kukuyingira ye nga kiki kugamba ava eno nasasula sente ze okole ekyo kyokka obafuna paka nga weguliye wenakakkana nakuwa sente notambula n'ogenda olowoogaana oba tosagaana tosobola omuntu asobola kujja no tutambula wantu wangi osobola kuba wano nga tolina ne transport nakutwala wala akati eyakututa awala eyo olina okikola noti okubibwa ate n'omwene noti okubibwa notya n'ekkubo lyokoze eki tolina transport akukomyawo kakati okikola oba tolina kyakkola kikola kitegeeza bajje nga baagala styles ez'enjawulo si bonna mbuna ajja kugamba ayagala kukozesa nedda abeera ayagala kukola ki omukolere style ez'enjawulo okyuke olinayo omwana olina abaana wali ofumbiddwako nafumbirwako kyekyakujja bufumbo ekyanja mu bufumbo bawange gwe nafumbirwa bamutta tali ku duniya nga kibi taliwo bamwa poison mwabimanyako mwanoonyerezaako nali mu maka nali nafumbira omusajja omugisu natula naye era ndina abaana saazi balina emyaka 8 aba twins bambi naalongo nsanyusa okulaba naalongo n'abaana ba twins balina emyaka 8 kati kakati bange twali waka ye yali yasoma yamala by'essomero nafuna omulimu omulungi yali omulimu agenda kusomera gwa butiki kakati muganda we bali mu steps muganda we yamutta balinanga bagatama taata naye nga tebagattama kati oli eyo oba yawulira bubi munna agenda kola ki kusoma namuyita ne batambula naye nagenda nga bino byokunywa yamuteera poison mu
kuki kunywa era we yakomawo waka n'angamba olubuto olunuma naye n'angamba gundi yampadde nywedde n'enkundi nenziruka nengenda mpite bazadde be eno kuba bali basitulako wala gyembeera baba gye yanzimbira bwe twakomawo okumusitula okumutuusa mu ddwaliro lyasooka ne bagamba ono tetugenda musobola mutandika eddwaliro erirala erikuluko twatuukayo mu ddwaliro erikuluko ne bagamba ono omuntu anywedde poison bamukola operating bamugyemu byenda babenanze bamuzeemu awo we yasiibulira n'afa nga kibi so nakulekera abaana yandekera abaana n'obateekawa abaana bali eyo gyenyini ewaabwe bali waabwe basindikako just obuyambi okay so bwe kitwa ekyali sorry nga kitalo n'ekyomwami waffe kakati anyway bingi maye waliwo ebintu tubatogerako waye nebitusukkako olumu naffe ne become mute nga tusobola kukola ki gavumenti ozisobola bayamba etya gavumenti esobola tuyamba ngaffe bano makatulaye mulina obuzibu obw'ebirwadde mulina obuzibu obwakuba babatta bangadde kinsiza okulaba ng'ekizibu n'ebirala gavumenti ekyasobola tuyamba omuntu oba amanyiko akalimu kasobola kukola sobola tuwako ng'entandikwa ne tuleka si ffenna tukola muno twagala nedda omuntu akyuka bagamba malaya atuuka n'akyuka naye ofunanga akantu kosobola kukola kati ngaza awantu wembeera ndina okuyiiyayo sasuleko ndina okuyiiya kulabirira abaana bange akati kyekinteeka ne mu mbeera yakufuluma kufuna ezo sente z'amangu olina abaana eyo bakukubira simu eno naye gy'obeera otayingizaawo 10 akunyiigira musanyuka nga naawe okireesi oba toleese asobola tulandako 2 nga takwogeza akale ekikuleetera obuzibu ogenda okola ebyamangu ofune sente osobole okukola ki kugabanyisa amakati niba nga bitambulawo ebityo vaayo nga bakukubye naye oli gw'oli naye yetasa ategeera ekyo nga bakukubye bakusosesose wewe naatuuka tojja mugamba muno era ajja kulaba akubuuza ate ekiwabadde ki omunyonyole naye nga ye omuntu atakumanyiyo tebimukwatako nnyo aba tebimukwatako okola nga akusalira agamba lwaki muliwo emuti nga mulabye kati nga waliwo abantu bempulira bagamba simanyi waliwo longo simanyi waliwo shoti simanyi waliwo ebintu ebityo mwemubina kati eyo ya longo eshoti abeera ategeeza weebakewe paka nkya shoti mbeera n'akayingira dakiika nga ziiseewo n'obibaamu waliwo ne extra akati waliwo longo nga yakupaka nkya ate extra kakati extra awo sinakitegeera bulungi naye nze weemanyi longo extra bibeera ebyo byokugamba ogenda kola ki akanja ku styles zogamba ezo styles longo olina okunkyusa mu style buli yenjagala kugamba longo extra oli wakwa sente ze nawe olina okukola byayagala tewali kugendayo embuno otulo tunkute nebake ebyo tebiriyo tuulaba oti omukola ekyayagala n'omulala asobola okugamba njagala kwate neeguno mpulira ebugumu ebintu ebibi kati owa shoti kati kale kati owa shoti asasula sente meka wa shoti n'omulala nebeera 5 then 5 dakika 3 ate gwe okola kyoyagala awo sikola kyenjagala mbaawo bwezi bwenti sikukyusiramu sente zo teziwe ate wagamba lwampaka bampaka kati ennaku zetwayiga anti bye byampaka wakutwala awala
byebyo bikuviiramu naye oba muli kumpi naye wano mu bubaala mu buloogi lwaki temubivaako ebyogenda ewala ati byebyo kati oba oyiseeko mu buzibu abo bw'oyigira naye lujja babagamba ne muwakana naye woyitirako mu buzibu kakati nga waituyitiddemu nebeera ofulumisiza mitwalo gye ebiri wekugamba tuyingire wano n'ogaana ebeera tewali gyentwala naye lwasooka nali mbufuluma ngenda mbeera sinaabiyiga naye kati wenafunako ze ku damage nenkubibwako osanga awo ebeera awo ng'ogaana genda so short dakika za 3 okola obeera bubeezi so long extra mitwalo 2 mitwalo 3 okola zonna style zagambye okukola noba tozaagala nebyo tozaagala olina zotayagala iye olizotayagala akati ngaebyo asobola okugamba kyagala onoona akasolo aba asobola okugamba kyuka omukole bwoti omugongo oba ebyo okyuka otya okyuka kulabegano abavivi akuyingira eno mabega omulala ayagala kuyingira naye no mabega gyopamira abo nabo gye bati iye oliyo ng'agamba ye mukasooka tagenda kuyingira ayagala kuyingira mabega eyo gyopamira kati ng'ebyo sokoleki kigamba abasajja abo avaayo eno nayagala okuyingira ate mabega ng'akugamba anze siagala mu mubiri gwo nkwagala wano si kusiyaga okwo anti bibeerawo ebityo nga kusiyaga wakuba emitwalo gye ebiri wali agamba njagala kati olaba nga tosobola ebyo ng'omugamba kwegyo emitwalo ebiri gyobadde ogenda kumpa mpaayo omutwalo naye kyemanyi wali omufunyeko nagamba nali mbafunyeko nejuzi nafunyeko naye neŋŋamba asisobola abasajja bajja bajja naye akugamba kyenjagala kunoona oba mwe nakugamba kyenjagala nze just ngenda kuli eno saidi z'emanju biri mu nsi iye kati wakwesa tukyenga olina kukola ebyo kati nga gw'omuntu olina okugamba bulamu obwange saagala ebyo kati olumu batemu kati ate ogaana kiba kizibu nnyo kyagaana abakufulumyayo wano abweyo ebakuleeta ebyo ebizibu naye oba osi akusanze mu kifo kyakusanzeemu gwe mwenyini n'ofuna n'eruumu abeera atya akuleka n'ogenda naye wakufulumya n'akutambuza awala ekuleetera ebizibu bizibu muno bakati era waliwo kati era abamema nga kizibu nnyo kyakwambala tegeze waliwo ngambye kati nga wongambye ku kyomuveera ogwo akaveera ako kakola katya yamanye kaveera ke yayingira nyamanga kakola yakwata akaveera najjawo awo nafuna ki nafuna omukundi kw'ettooke nasibako neyesibako mwana gopadde emboozi anyway nza tukomaawo olina ekyakyojjukidde tosobola tugaa ti olunaku lwotalyerabira era olunaku lwesiyerabira olwo lwakaveera olwo siri lwerabira weyagamba nekanze watalina kondomu kangonsa akaveera yankuba nagamba leeta akakondomu nengamba sirina kondomu yalondaawo akaveera nafuna omugundi kw'ettooke neyesibako ekyayi bagita kyayi nangamba kyuka kale tweyanzege abatulabira nawo batulabira thank you so much mukola kyamaanyi kwegumira ku mukutu guno we love you all byebyo omanyi ebintu emu tubisekeramu naye nga tebiba byakuseka bayirawe tuba tuyiga n'okumanya ebintu nga ebitambula so thank you so much byebyo Brian yabadde kamera